eno gye bayita Genesis Technologies abakutuusaako VPN eri kuyogeza Abannayuganda olw'okubasangulako amaziga ga data kubanga eno VPN woba nayo teweetaaga kuddamu ate kugula data oziyizibwa ogenda ku mikutu nga WhatsApp, YouTube, TikTok n'emirala so bano bakuzze bakutunaazeeko ennaku yonna eya VPNs kubanga eno egaba unlimited data okikoza leero enkya na luli paka gwe lwennyini lw'ogikowa ku mutwalo gumu mwene sulukumi zokka. WhatsApp nga namba eri ku screen oba gikubeko genda sobola okuba nti weefunira data ku mutwalo gumu mwene sulukumi but ekola nnyo ng'oli ku WhatsApp ngamba namba eyo. Eno VPN egaba unlimited data mutwebaza nnyo mwenna abagiwagidde kubanga lunaku tufuna abantu abasukka mu 7 abagyetaaga naddala ababeera wano ku mukutu gwaffe. Tubagobako ennaku ya data naawe osevinge 100% mu subscribing namba kwe